badde abakazi musaana bali ebyange bwe bityo nanti bya mpola mpola nkeera nanga mu lwatu TV nanga ku mpewo yenna omukazi ali eyo mpulira bulungi nga gy'oli wandyetaaza okufuna essanyu ly'essite enda okutwala ku ssanyu kasita osasula omwami nanga ku mpewo nkasuka ejjinja mu njoki neewanyewanye ku TV nze nnyini bulamu anjagalako ogikoonako nairo owuuta n'eddebe nga nzinzira waka wange nga ndeka ssimu anjagala onoogikoonako nkulage bwe sikyawena enda okuzuukuka ku nkye kulingiza ssebe ebweru ng'abakyala baayise basukka mu 10 bisambi birimba bino gwe wabindeetedde oyogera otya ku rediyo nti nno mutumira nga mpeke kino mbabuulira abaami nga sirabijja abakyala mu bagendeko mpola nnyo baayiika mu bungi jjukira basukka mu 10 nga nange kye nnina okukola bafuna amaddu ga nzigwe nga nondako omukyalo omu yanaanyumiza abalala nti nnyini ssanyu oli si mwangu bannyabo twayawukanirawo omukyala ng'adda ku bbali jjukira ye yali muganda ng'ajja mpeereza ekkiga ero libadde limmenya enkizi erikiga ly'amaanyi atava ku bakyala afa atenda nakukogga mu nkula sibavumiridde nsaba munkwate bulungi sivodde ekitiibwa kyabwe be bafumbira ddadi mubagendeko mpola nti we mbasussa mu nkumu nti nno munoonya njawulo bali bakyukanya enkula oba obeetaaga ewange basukka mu 10 bonna be nnali nfunye bali eyo baagala ssanyu bye neepikaapika ekituufu byali byampewa abakazi 10 mu abaana 2 babadde banzise naye abange nga ndegesa lusena kwererejjera ku bye nakola kyemunjogeza ebinaayitira bye neepikaapika ekituufu byali byampewa abakazi 10 mu abaana 2 babadde banzise